abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizza nnyo amanya Mundeyi Simon Peter nze omwogezi wa Ministry ya Internal Affairs era mwami Kisibi ono muganda wange tuba tuwayamu nnyo ku bintu especially ebikwata ku bannayuganda naye nga mainly tuwogera ku bintu bya passport kubanga bye tubeeramu wano tuli twali twogera ku bintu bya DNA byatambula naye kati ndowooza DNA abantu betereza lwaki yogera bwoti abantu betereza kubanga enaku zino sikyabalaba nnyo kujja wano okubuuza batono abajja naye luli ekintu kyali oba baguma anti nabawa ekifo ky'okwerumya kankireke ndowooza batwala advice yange kubanga luli ne bagamba bw'oba omwana azaaliddwa n'omulabirira naweza emyaka 2-3 ng'omulabiridde kitwale nti mwana wuwo mukyala kasitagamba nti mwana wuwo totawaana kubanga nagamba nti abaami balabirira abaana bakyala baabwe bwe babawa kubanga oba oli awo waliwo n'abalabirira abaabwe awalala kubanga wakayana waliwo akulabirira owuwo abaababo so tukirekerawo tulabirira abaana ng'abakyala be batuwadde kubanga omukyala yategeera taata w'omwana mubeera naye kasagamba nti omwana wuno wuwo lwaki tomulabirira lwaki ononoosa kangende nkebeze lwakuba wabeeramu sometimes obuzibuzibu butonotono waliwo abakyala ate bamala okufunamu obutakanya n'abaami baabwe ate nakikubawo ate n'abaana bano si babo omusajja n'atabuka abaana si babo njagala kunoba ate noba n'abaana si babo awo obuzibu ate bwe bugira n'olaba nti omwami ngamba oyogedde kakyako alina okuyitawa akebera alabe ekituufu kiki naye ng'ebisinga wano ebintu bya passport njagala tutandikireko ebweru kubanga abantu bano ab'ebweru bangi mbalaba bayisaamu bumeseji nga babuuza nti nyambiddwa ntya njagala processinga passport eyange eyaggwako eyange eyabula mulimu abaabuza mulimu ezaggwako ebintu ebifaanana bwe bityo naye ng'ali bweru wa ggwanga abantu abo njagala bw'oba osooka okwogerako na magezi kigoyinza okubawa tulyoke tugenda ate ku kirala webale nnyo abantu baffe ababeera ebweru babikanga bisatu waliwo abannayuganda ababeera mu mawanga nga tulinayo ebitebe bye tuyita embassy ne tubeerayo ne passport office ne tubeerayo ne babeera mu countries ezo nga tulina mu passport office ne tubeerayo ne embassy kati nga South Africa tulinayo ekitebe kya Uganda ne tubeerayo ne embassy ne passport office ne tubeera ne China ne tubeera ne Denmark ne tubeera ne Canada ne tubeera ne UK ne tubeera ne UAE wano mu Dubai kakati bw'oba obeera mu kategori eyo ng'oli mu ggwanga nga tulinawo ekitebe ate nga tulinamu ne passport office kyangu nnyo okufuna passport okureplacinga passport enkadde kyokka nina okukiikaatiriza nti mu mawanga ago tebagaba passport to first time applicants yes omuntu asooka obusosi togenda ku kitebe kyaffe e Dubai ku kitebe kyaffe Abu Dhabi ku kitebe kyaffe London ate ng'osaba passport for the first time wabula turenewinga tuza bujja passport ng'ogirina eweddeko ekubuzeeko oba eyononese information already mweri mu system ng'ogenda nga barenewinga bakola bukozi renewals lwaki kiri bwe kityo kiri bwe kityo kubanga passport office weri nkimanya abakozi webali
abasobola okunzijjako information yonna lwakiri bwe kityo kiri bwe kityo kubanga twayagala okwetangira ekizibu kiri kimu katugeze eggwanga nga America Abannayuganda bangi bagenze America bwe batuuseeyo ne bazaalirayo abaana abazaliddwa mu America bayiro babeera ba Americans Trump kyeyaganye ekiganye naye nga kyetumanyi kakati bwazaaliwo eyo omwana abeera mu America kati fe tumanyi nti mu America ate kati uyo ojja kulaba omuntu ate ajje ku kitebe ayagala kumufunira passport ya Uganda ate kyokka ono muki mu America ekitakirizibwa mu mateeka ga citizenship wano mu Uganda so twayagala okwetangira ekintu ekyo n'ekirala twayagala actually okutangira ebizibu ebinabeerawo abantu abalimbalimba muntu agenda ndi ayinza okubeerayo nze ndi muna Uganda kubanga nze n'omuntu aviira Kenya n'omuntu aviira Rwanda n'omulala aviira Congo tuli kyekimu tufaanagana tuli mu musaayi gumu so oba tusobola kudifferentiatinga nga ontunuulidde nti ono muna Uganda ono si muna Uganda toyawula tosobola kwawula so n'olwekyo olina okubanga wava eno ng'oli muna Uganda n'ogenda eyo ne passport yo so passport tuba tugiza bujja just turenewinga ebyo ebizibu bye twayagala okukola ki okutangira so category yemu netubeerawo erimu ekitebe ky'eggwanga embassy erina ne passport office ate category enda kakati naye category eno bw'oba oyagala kurenewinga passport genda ku mukutu gwaffe passports.go.ug omala okutuuka ku mukutu gwaffe waliwo form eri simple bakubuuza ebikukwatako amannya wazaalibwa ddi taata maama kugamba ebintu ebiri bya bulijjo ebikukwatako kyensuubira nti buli omu abimanyi n'obiteekako ku system bakuzaala oyigira ki ekikakyo kyensuubira nti buli munauganda ali ebweru abimanyi n'obiteekako kakati omala okubiteekako ku system waliwo bwe bakubuuliza passport oyagala kugifunira wa oyinza okubeera ebweru katugeze oyinza okubeera Washington DC naye passport yo ng'oyagala ogifunira wano e Kampala ogiteekako kubanga oyinza okuba mu bwangu n'ogizaamu naye ng'otambula okomawo eno n'ogamba passport yange nkoze application naye ngenda kukikola ki kugifunira wano e Uganda tukikola waliwo woyagalira okugifunira eri nakyo kiteekamu waliwo woyagala okugifunira mu Uganda naye nga si wano ku Kampala ng'oyagala okugifunira Mbarara oba Mbale oba Gulu oba Jinja nsobola okujjuliza wano yes naye nenteekamu wenjagala ngifunire exactly olina delivery mugikola mutya tulina systems zaffe kubanga tulina passport office nga kati wano mu Uganda tulinawo Embale tukolerayo passport tugabirayo passport tuenrollingirayo passport oyinza okugifunirayo tulina Gulu tulina Jinja wano tulina Mbarara ate soon tugenda kugulawo ne office endala ya Arua so woyagalira ofunira passport kubanga oyinza okubanga okolera mu bitundu ebyo naye nga kyokka oyagala ogifunira wano ebiseera ebyo passport nga efulumye ojja kuba oli eno Kampala ng'oteekamu ffe tetulina buzibu bwona eyo category esooka so ekyo kyangu sasula omala okusasula okole appointment ogende ku kitebe nomale passport offices zino ziri ku bitebe kubanga tetwasobola okufuna sente ziri awo bungi nti tugenda kupangisa offices zaffe mwetwetongole no tubeera ku bitebe ku embassies zaffe awali ekitebe naffe wetusimba amakanda tuli wano e London ku embassy tuli wano e Washington naye tubeera ku embassy wona ne Beijing wona mwekyo nga tonaba kuva ku nsonga eyo waliwo bangi bempulira naddala mu UAE nga bw'ogambye nti nayo mulinayo naye ng'owulira oli agamba nti distance gye batugamba okutambula
obanga kumpyadde Uganda so simanyi kiri kitya okutwaliza wamu abantu gye bali ne embassy gye ziri. Mpulira obulumi actually abantu baffe bwe bayitamu era mbasaasira nnyo kubanga wotunulira wetugabira passport Abu Dhabi office ya Abu Dhabi savinga ekitundu ekyo kya yonna so ogenda kulaba omuntu ava Sharjah anokubambya anokuteka mu kasente agendewa alinye ennyonyi agende Abu Dhabi bamukolere passport naffe tulabanga kikosamu financially ne tubasaasirako naye lwakuba government tesobola kufuna sente ezigulawo passport offices buli mu bitundu ebyo byonna. Twalaba ekitundu ekiri central tugamba nti kati nga mu America tukole Washington naye wolaba America gwanga ddene nnyo omuntu ali California alina okuteeka mu sente alinye ennyonyi agende Washington apangise hotelo asobole okuprocessinga passport kyetulaba nti kiri expensive naye kyokka government naye tetudde tugezaako ku procuringa obuntu buno bwe tuyita mobile enrollment kits akati kyetugenda okukola mu biseera ebitali byawala nnyo officers baffe ababeera bakola ku bintu bya passport mu offices ezo be bagenda okutambula batuuke ku bantu ove Washington olinye ennyonyi ogende California okunga Abannayuganda ababeera California obagambe nti wiiki eno tuli wano kubakolako ku bintu byaki bya passport bakola ensiisira ze baziyita lusiisira lwa byabulamu olusiisira naffe tugenda okukola ensiisira ezo za passport ndi gwe totuvaayo bakulaalika bulaalisi nti genda tufune central place mu kitundu ekyo nti kati abe Texas tugenda kubeera mu hotel wet wiiki eno yonna omuntu yenna eyetaze okurenewinga passport akole ki ajao tumukoleko tuvaawo tugende ewalala tuvaawo tugende ewalala eyo enkola tugitandiseeko era egenda kutandika tutandiseko kunoonya sente okufuna obuntu obwo sample gyeri already ne service provider agenda okutuwa obuntu obwo wali officer waffe asitula akakiiti ako n'atambula nako n'agenda n'akujjako information n'akujjako neki ne fingerprints n'amala n'addayo e Washington passport ne bagikola passport bweba eri ready era n'addamu n'akola ki n'abalaalika nti passport ziri ready kaakati olunaku bweruti ne bweruti tujja kubeera wano kugaba passport bweruti ne bweruti tugaba passport tumala okugaba ate tuwandiisa abalala abali ready okufuna ki passport ekyo kyekitugenda okukola ki okutuyambako ku addressinga issue ya distance kubanga bambi tukimanyi abantu baffe abali ebweru tebalina budde bali bize nnyo ate eyebweru bw'oba tokoze tolya ekintu bakikozinga Uganda wano Uganda ne bwemba zikoze wiiki wetoloola nengenda wa muganda wange wensanga nga balya nze naababunaabi nenyingira naye ebisebo ebintu bikyukamuko olina kubanga obadde kunteekateeka eyo bakubuuza were you here when they were preparing emmere tebakubaliddeeko ki emmere so ekintu ekyo bambi tubalumirirwa Abannayuganda baffe abali eyo balina okukola bakola nnyo bakola emisana bakola kiro tebalina budde era naye ne bills nazo z'amaanyi so government bafiiririrwa balumirirwa kyova olaba nti tutandisewo enkola eyo ya mobile enrollment kits kategori eyokubiri be Bannayuganda abali mu diaspora naye kyokka babeera mu countries nga mulimu ekitebe kyaffe naye temuli passport office mulimu katugeze kati nga Japan Japan
tulinayo embassy tetulinayo passport office ata category yesinga obungi twange ebitebe tulinako only 7 passport offices abroad tulina 7 zokka bitono nnyo 7 tulina Pretoria tulina Copenhagen tulina UAE wane Abu Dhabi tulina Ottawa Canada tulina Washington DC ne tulina Beijing wawalala ne London UK musanvu yoka byetuna so okutandikawo ekitebe passport office kiri damn expensive tulina kiri expensive nti government enokubanga efunye sente enyingi ennyo no okuteekawo infrastructure omale otekewo omaintainingirewo ba officers baffe abalina okukolera ku kitebe ekyo obateeremu accommodation obateeremu bills obasasulire buli kimu kyonna ekintu si kyangu sebo kiri very expensive era tulina okwebaza government nti yagezaako okuteekawo bitebe bino passport offices zino 7 tekyali kyangu naye tusaba government ate twongere sente tusobozese okutwala services zino kumpi n'abantu baffe kati bano be basinga obungi abali mu countries awali embassy naye teri bitebe bya passport teri office ya passport kakati ekyo bw'oba oyagala kurenewinga passport yo kyangu kyokola genda online ogizeemu nga bulijjo gyoli passports.go.ug omala okujuzaamu oprintinge ebintu byo byojuzizaamu ku system obiprintinge osasule omala okusasula enaku zino n'okusasula bakwanguya ogenda oyinza okusasulira ku visa card mastercard oba ku mobile money n'osasula passport yo omala okugisasula kakati n'owekubwa obufaananyi bubiri obwa passport obuli clear n'obwatachingako n'ositula empapula zo zino n'ozitwala dojuza buli kimu ne receipt za payment ne kopi za ndagamuntu ne kopi ya passport yo nenkadde yogenda kukola ki okurenewinga n'okwata empapula zo n'ozitwala ku embassy okiwulidde embassy weri passport office yeteriyo kakati ab'embassy bo kye bakola bagenda okwata empapula zino baziteeke mu envelope bulungi baziweereze wano ku courier one Kampala tulina companies ezikola ekyo tulina company gye bayita Aramex courier services ekola mu nsi yonna kakati eyo Aramex egenda kusitula empapula zo bukolokolo mangu nnyo tebajja kumala na wiiki ng'empapula zituuse wano e Kampala wano ku headquarters tulinawo office ekola ku ekyo diaspora twagula office empapula zino zimala okutuuka mangu nnyo tulina ba officers abazikolako nga baziyitamu bulungi ne balaba nti buli kimu kiryoke nga baprocessinga passport eyo okitegedde singa biba bijulidde nga bakusindikira information ku email ku SMS ne bagamba nti sebo ne passport go kenyini ogikebera online nolaba oba etusewa eri ready oba oyinza ogenda ku internet nokebera passport yo tulinayo eyo status ndi check passport status nokebera nolaba passport eri ready oba teri ready oba teri ready kizibu ki ekigiriko nga tukiadressinga nga tukubuulira nti maybe tewateekako ndaga muntu oba obufaananyi tebuli kiriya weekubye obulala ng'okitereza tumala okukola passport zino wano ne tuziteeka bulungi mu courier bag ne tuziwa courier service eyo Aramex bw'oba osasulira passport ng'oli mu kategori eno ey'okubiri oyongerako bw'obeera abroad actually bw'obeera mu diaspora oyongerako $1,000
mutwalo guno gwe gutuyamba ku transportinga ki empapula zino omaite tetwayogedde ku sente sente mutwalo 25 passport zifuka 26 nga bw'okimanyi omutwalo tegusobola ordinary omutwalo tegusobola kutambuza empapula ne government yateekamuko ya supplementinga nga yagala kuyambako abantu nti sasula mitwalo 25 oyongereko just mutwalo gumu gwogenda wali n'olya Rolex chicken Rolex n'oteekamu n'osasula emitwalo 26 empapula zo ne zijja wano ne tukola passport yo n'efuluma bulungi ne tugikwata ne tugiteeka mu envelope ne tugiwa courier services ne basitula passport eyo ne bagiteeka ku embassy. So gwe nogisanga ku embassy. Aba embassy ne bakusindikira email and passport ekoze ki? Etuse. Naye nawe gwe kenyini address gye wateeka kuno. Wateeka ko address nze mberawe email yange wenti passport bw'enebeera ready ojja kufuna obubaka message ojja ku simu yo passport kyo wo eri ready. Ng'ogenda ku embassy ng'ojjayo passport yo. Okay. Yes. So category eyokubiri eyokusatu yenzibu okay sinzibu nyo naye nga erimu obuzibuzibu. Category eyokusatu be bano Abannayuganda ababeera mu mawanga nga tetulinayo embassy tetulinayo ki passport office byombi tebiriyo agamawanga wegali simanji nyo nayo ngagali tulina kati Serbia ago tuba tukolagana nako tukolagana nako tukwaliwa nga Serbia tetulinayo embassy tetulinayo passport office kakati nekyo kaba Uganda we bali bakola mirimu ze newunya bwe natambulako nengenda waliwo ensi eryawo so bagiyita Iceland katonotono Kayo Island newunya nesanga Abannayuganda bayitirivu tetulina embassy passport office nako akasi tetulinamu embassy naye nga nalaba Abannayuganda bayitirivu era baatubuuza ebibuuzo bya passport buli omu njagala passport tetulinawo tuyambiddwa tutya batuuze bali eyo bangi Bannayuganda bali buli wamu worldwide. So kakati Bannayuganda ababeera mu category eyo advice jembawa bwoba oyagala kukyusa passport naye owulira nti toyagala kukola ki komawo eno katugeze katobeera mu country nga ki nga okay katugeze obeera country ngeze ku country ki nga Iraq teri kumpi ne Abu Dhabi ndowooza Iraq eri a bit nearer gwokati otula n'olaba wa awali okumpi wosobola okola ki wosobola okugenda kufuna passport bweba kiremye genda oyagala kukomawo passport eweddeko tesobola okuleeta munyonyi ekuleeta ewaffe eno kyokola genda ku passport office y'eggwanga eryo okitegedde si yaffe naye yeggwanga katugeze Serbia tubadde tugeza country nga Serbia oyagala kukomawo passport kyokka eweddeko naye oyagala okukomawo yokka tolina document yokoza kwata passport eyo eweddeko ogende nayo ku ministry ya ekola ku bintu bya passport mu Serbia for instance you get it genda mu Serbia otuuke eri obagambe njagala nze muna Uganda you identify yourself nze ndi muna Uganda passport yange yino eweddeko naye kyokka njagala kudde waka twakola protocols ezituukiriza ndi internal affairs ministry yeeri egenda kumuwe ekipapula kyatambulirako ekimukomyawo wa ewaka naye condition eri ndi ekipapula ekyo tekikutwala wantu walala wonna otambula butereevu paka waka
era bw'otuuka Entebbe kikuleeta bateekako ono omuntu Munnayuganda addayo ewaabwe ewaka bw'otuuka Entebbe ne bagikujja nako teweeyongerayo nakyo amateeka bwe otuuseeka kati kino kiweddeko omugaso genda okuprosesinga ki passport kiringa naffe wano waliwo abagwira ababeera wano kyokka nga tebalinawo embassy tebalinawo passport office bwe bafuna obuzibu oba n'abuza passport ajja wano ajja wano ne tumukolera ekipapula ekyo n'agenda ewaabwe kikkirizibwa kaakati abo mbawa amagezi nti bw'oba oyagala oba obuziza passport genda ku Ministry ya Internal Affairs y'eggwanga eryo bakukolera ekipapula kino ekikola ki ekikuleeta butereevu okukomyawo waka butereevu bw'otuuka wano oprocessinga passport si kuwa nnyo magezi gezaako okugamba nti kangende mu nsi endala nsobole okuprocess bijja kukuwanvuwaako kubanga bajja okubuuza osolawo address ki katugeze oli mu Iraq ate kati ogenze Abu Dhabi aba Abu Dhabi bajja kukubuusabuusa obeerawo tebamanya address gy'obeerako Iraq oba kyokola n'ekyokubiri oba ojja kuba okozesa document kyogenda weetaaga travel document ekujja mwoli mu nsi yo n'ogenda olyoka accessing passport office so ekintu ekyangu ennyo planning nti passport bwekubulako first ogenda ku police okuba omulanga ku police okuba report passport yange yambuzeeko nze ndi Munnayuganda kwata ebbaluwa ya police ogende ku Ministry ya Internal Affairs ekola ku bintu bya passport mu ggwanga eryo bakukolera ekipapula ekyo tukiyita certificate of identity COI certificate of identity kyekipapula ekikkirizibwa internationally buli wamu naffe tubirina naffe tukolera bano abagwira ababeera wano abalina obuzibu kukwatagana ne passport so ofune ekipapula ekyo okomeyo waka tujja kukolera passport oddeyo so eyo category eyokusatu abantu baffe abali ebweru ndowooza gwali ebweru kati otegedde bw'oba obadde obuuza nti passport yange yaggwako passport yange yabula nkoze ntya ndowooza mwami Mundeyi asobodde okubanga annyonnyola bulungi bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498 Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.